Oba mwennyini Nemukifulukwa mwe twali tuli baatugobyemu omukyala waamu. Nga kiki mwali temwamusaba okujja okweyogomawo? Era twali tetwamusaba. Mwajjawo buzi? Twayingiramu buyingizi mu nnyumba nga siina wakubeera kusuza baana. Tuyingira ne tubeerako omwo naye yagenda okujja nga tusula omwo. Abadde nga taliiwo? Ne mwegayira ne mugamba kanjira mbeerako wano nga wenjiya wenkola ki wendaga. N'angamba eno nnyumba yange si loogi. N'ekirala tewansaba ng'ogenda kubeeramu. Nkuwadde ennaku ntono nnyo kuba ennyumba bagenda girongoosa. Onoonye woolaga. Naye kati nnoonya wendaga siinaawo. Kuba siinaawo na ssente, siinaawo yadde olw'ataano. Tolina wadde ssente zoyinza okugamba nti nawo omutwalo gwange gumu singa mugwongerezaako tandikirawo okufuna ennyumba endala? Siinaawo. Kubeera n'ez'okulya okulya mbaddemu na 2,000 ze twagozesezza ne zinzigwako. Ne muzigulamu ki 2,000 n'abaana abasatu nga gwe bawaakuna ne muzikolamu ki 2 ezo? Twaguzeemu muwogo gwe twalidde. Kale omukutu gutandika okusinzira okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad. Tutambula mu areas ez'enjawulo ne tunyumyako n'abantu. Nabasuubiza nti omwaka 2023 ngenda kubalaga nnyo embeera z'abantu mwe bawangaalira. Ab'omu kibuga n'ab'omukyalo mukikola mutya? Ennaku enkulu bwe zituuka ab'omukyalo bakikola batya? Mu bibuga ebimu tera okuba ne swimming pool abaana mwe bagenda ne bawugira. Bwe tujja eno mu byalo bakola batya? Swimming pool zaabwe ziri ludda wa n'ebirala. So wekumira ku mukutu gudutaale tujja kuba nga tweyongera mu maaso. Tukomyewo ku kyalo Katente ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga, ggombolola y'e Nakisunga. Sekyalo Katente kwe tuli olunaku olwaleero tukomyewo omulundi ogwokubiri. Tulina emboozi gye twaseetulayo ey'amaama alina abaana abasatu. Nga maama ono awangaala n'akawuka akaleeta endwadde eya mukenenya ate nga n'omwana asembayo obuto nga naye alina endwadde eno. Ng'ensula si ya mulembe, tebalina we basula mu Kifulukwa, ebyokulya bizibu, abaana tebasoma. So bwe bityo sijja kwogera nnyo bingi kubanga lubale olw'omutasamirirwa ndi naye twagala okumulaba kati olunaku olwaleero kuba tukomyewo okumulaba omulundi ogwokubiri. Nsanyusa okulaba nnyo. Kale sebo. Nja kwongezako ku ddoboozi. Muli mutya eno e Katente? Ye tuli sebo. Ozi mweyo. Affe gye tuli mpola mpola. Omwana wo obeera naye tomutta ne luli twakulaba wali naye? Abadde ebiseera ebisinga atawaanya aba ayagala kwebaka. Okay. Ali atya watugamba naye mulwadde akawuka alina akawuka. Ali atya ennaku zino? Ye wayiseewo nnaku kigumeka buli kyanga tuva eno? Twali eno lwakumeka? Lwa 6. Leero lwakubiri. 6 Sunday, Monday, olwokubiri. Tuyiseewo nnaku 2 zokka ne tukomawo. Okali atya? Just yebaseemu naye ali bulungiko? Yebaseemu senyiga just yamuliko n'ekifuba. Senyiga n'ekifuba? Gwe oli otya okuva twajja wano ne tukulabako ne tukuleka, bulamu obusanze otya? N'abaana abo bano b'obeera nabo? Obulamu tebubadde bubi kubanga adde mpatanyawatanyaako ne nsobola okulaba nti mbeerawo ndi nfuna k'okulya akatonotono. N'ew'okusula nga n'omukyala yatugumiikirizaako naye kati essaawa zino yatugobye leero. We twajjira ku lw'omukaaga yali yabagoba oba nga tannaba? Nga tannaba tugoba. Naye nga tannaba kintu kyonna, tannabagamba kintu kyonna kyonna nti muveewo muli awo. We mwali musula we nabasanga mwalinawo ewaka ewalala we babagoba oba? Oba mwennyini Nemukifulukwa mwe twali tuli baatugobyemu omukyala waamu. Nga kiki mwali temwamusaba okujja okweyogomawo? Era twali tetwamusaba. Mwajjawo buzi? Twayingiramu buyingizi mu nnyumba nga siina wakubeera kusuza baana. Tuyingira ne tubeerako omwo naye yagenda okujja nga tusula omwo. Abadde nga taliiwo? Ne mwegayira ne mugamba kanjira mbeerako wano nga wenjiya wenkola ki wendaga. N'angamba eno nnyumba yange si loogi. N'ekirala tewansaba ng'ogenda kubeeramu. Nkuwadde ennaku ntono nnyo kuba ennyumba bagenda girongoosa. Onoonye woolaga. Naye kati nnoonya wendaga siinaawo. Kuba siinaawo na ssente, siinaawo yadde olw'ataano. Tolina wadde ssente zoyinza okugamba nti nawo omutwalo gwange gumu singa mugwongerezaako
tandikirawo okufuna ennyumba endala? Siinaawo. Kubeera n'ez'okulya mbaddemu na 2,000 ze twagozesezza ne zinzigwako. Nemuzigulamu ki 2,000 n'abaana abasatu nga gwe bawaakuna ne muzikolamu ki 2 ezo? Twaguzeemu muwogo gwe twalidde. Ow'omu nnimiro bona omufumbe? Omufumbe gwe twalidde. Ate enva? Baatuyiriddeko ebijanjaalo. Waliwo babeera batunda eno ng'ebyatonnyirawo ebityo. Bye twaliriddeko. Lwaki tewaguze mubisi n'omufumba ne mulya osanga ayinza n'obbamala ne mulyako n'ekyeggulo? Kati essaawa zino muwogo yakendeera tekyali mmere mu malimiro g'abantu. Emabegaawo baatunda emmere yonna ne bagimalawo. Oba tubadde mu kasana kati enkuba yakadda mu buzzi otonnya kati basimba busi. Kati awo abadde nina okugula ekyokulya kyonna ekisobola otubeezaawo. Ate nga wennoonya wennaagenda oba naagenda wa mukadde wali nanfunirayo oba akawunga. Kyennabadde mpula. Ennyumba babagobyeemu ddi ekyo Kifulukwa embadde musula nannyini oyo yabafuumuddewo ddi awo? Yatugobye ejjo. Ejjo kati ne musulawo? Twasuzeemu omwo era kwe kujja wano kubeera nsiibye. Yabagambye mukeere muveemu leero. Kuba leero tukusanze leero otudde wano. Kwe kujja wano eno era nsiibye wano. Empewo abaana bano tebayise bubi. Kati abasembyeyo kulya ssaawa mmeka? Twaliddeko awo mu ssaawa nga 6. Ssaawa nga 6 tebanaddamu kufuna ku kyakulya. Kiggwe mbaddewo okonya ebyokulya byange. Osooka oleeta akaveera kali akali ku piki tulabe. Kali akali ku piki kali olw'obuntu bwange bwe nfunyeyo awo nga nzija ne ŋŋamba nange kambeeko ati kati olina pulaani ki otujjidde singa tetuzze olina pulaani ki gy'obadde olinayo leero woona abasuuza kuba ndaba n'enkuba ennaku zino entonnya? Mbadde sirina pulaani yonna era mbadde ngenda kubaleeta newa mukadde abansulize nga wenjiya nga wennoonya ebipakasi. Ologoddeyo osulewa? Weefunayo ka boyfriend ku kyalo olinayooko? Sirina. Wabakoowa abasajja bakooyeeka bakoowa abasajja abo bonna bavaako. Lwaki? Waliwo ebintu ebitakooyeka mu nsi muno nga olina wootuuka omubiri gwo ne gubanja. Gubanja naye eriyo embeera. Gutuuka ne gubanja? Eriyo wootuuka embeera. Gutuuka omubiri gwo ne gubanja. Anti eriyo wootuuka. Sibategeke si mumusayirenti. Eriyo embeera wootuuka ng'olina embeera gy'oyiseemu. N'ogamba kosooke weeniniemu ebyabasajja osooke obiveeko. Kuba kati ssaawa zino nze nfokasinga ku baana bange na bulamu bwange. Na mwana wange ono aliwo atya era agenda kubeerawo atya. Kuba kati essaawa zino baŋŋamba nti akawuka keeyongera waggulu nti kaalinnya. Akako? Ak'omwana. Ak'omwana? Ate akako gwe? Akange nze tebanaddamu kunkebera. Ate ekyo nabakuddamu. Naye bagamba omwana akawuka kali waggulu nga yeetaagisa ki kakendere oba kasitebulayizinge kulya? Yeetaaga endiisa ate endiisa gye basomesa eri gye basinga okwetaaga sigirina. Mpozi bagamba omwana alina kulya biki? Baŋŋamba mufumbire obuugi, muwe mukene, obusera, obuugi. Okufuna obuugi buno ng'obwakasooli busobola okuzannyawo? N'obusera n'obwa muwogo. Obuugi bwa muwogo kuno batunda n'obwobusera ne mukene. Ne mukene. Na biki ebirala? Amata? Amata, sukaali. Kati ebyo emba nga sibiina. Ate ng'abaŋŋamba era okumala okumuwa eddagala okusooka okumuwa eddagala nina kusooka kumuwa kyakulya ate asooka amire. Awo nange siina kyakukola mba siina mbeera yonna gye nsobola kuyiga. Naye nga bwe tukusanga ebigere biba biddugala. Jjuju wajja wano tukusanga nga ng'ebigere nga biddugala nnyo. Olwaleero enkuba yatonnye. Siibye mu bigere n'ekirala engatto tetuyina era. Kuba ndaba ne bano bonna. Pozi oli yaani? Ye Musisi Frank oli ye Ibula Semanda. Omu erinnya nga ya Kisiraamu olwa si lya Kisiraamu? Jjajjaabwe si yabatuuma amannya. Gwe yagatuuma? Taata waabwe yabatuuma. Taata waabwe? Omu namutumira ekisaamu namutumira ekitali kya Kisiraamu? Taata waabwe? Kijja kitya ate ekyo? Jjajjaabwe anti si ye yabatuuma nga ye. Taata ye naage ag'eddiini taata asobola otuuma naye ag'ekika? Eri ekika jjajja yatuuma. Ne teyatuuma era. Kataata ye yaba yiye oli namutuma Ibulahimu. Bamubbula mu linnya lya jjajja waabwe. Erya Ibulayimu.
ate then oli omulala ogambye ni Franka oli ye Ibula ono ye Franka ono asembe nabo ndaba baddugana nsoka mujje omwaso okajja ono oli oti yajangwa nombuuzeeko wano wooti oli bulungi tunule eno wooti eno nyagala otunule eno ojendi oli bulungi obulamu bugamba kimirira abasajja abeera yimiridde waati oli oti obulamu bugamba butya nengo oyogera mpola nnyo lwaki oyogera mpola nnyo ani ono yaani ye Franka ye Semanda Ibula sema nyagala oyimirire wano wooti otunule eno wenti jendi omusajja atunula omusajja mu maaso oli otya Gendi gy'oli ndowooza olyongezaamu awo gwani erinnya lyo Ibula Semanda. tunule eno totunule eri gwe Ibula Semanda oli otya ate ngobere tukunya nti tukulaba obidde oliwo tunule eno obadde watambudde nga wagenze kuzannyamu amaaso nga gakumyuse ki tewali gabeera bwe gati oba gakuluma amaaso tegakuluma jasi yentunayo tegabeera bwe gati ekyemisana walidde ki Awuna bijanja. wa olina gye wagenze ne weeyiyeeyo ng'omwana wasi tewabeera kati namukwana ebyekunywa byange wenkuwona alyako oba kimala bumazi kano kamanyi kano simanyi buno babugwabirako stro kano wali okanyweddeko tokanywako kano naye siputuwa ono si covid ojjaba omulamu wano ekituli wano osobola okanywa osobola okwate kanene olwo kwene kano nenga oddugala nnyo ebigere wazanyiddewo jo wanaabye naye olimba oyinza bbanga wanaabye olimba kale nkutadde gendo tuleko wali jangu naawe ombuuzeeko yani ono Ibula Musisi Franka oli ye Ibula ani Musisi Franka oli otya sagala bana balabike face njagala jja ono waati ambuuzeeko naye eriiso ddene oli otya neyongeza ku ddoboozi gy'oli obadde oli ludda tukusanze gwe ng'oli ne maama wasoma wasomerawo katente kati ate nga leero tosomye ate nga leero lwakusoma babatadde naye ng'oddugala ebigere asoma abeera ddugala ebigere bw'ati baba nkuweeko ku byokulya byange byenina onalyako oba toga maama yakuganulya ebintu by'abantu yakulanyanyola ku mukyalo nkuweeko okamanyi kano oli okanyweddeko onakanywa kale kambe mugere mutulu ali mukasiikirize wali eriye mutulu ali mukasiikirize soka mugire nga namwe mwemiisaawe nga tulaba ekiddako kale tukomyewo nga twaba okujja tuddemu tukulabeko oko tunyumyemu oko tubulire embeera nga bwe tulabe ku y'abaana nina mikwano gyange abatulabire ewala balaba embooziyo so balaba embooziyo ne baŋŋamba sonko wali baddayo n'ocekinga ku mukyalo oyo mu bwangu so waliwo abantu abamu embooziyo be yakwatako eyo nga bali eyo waliwo omwami wano yampeereza ssente emitwalo 27 enamba esembyayo 703 sente zino zajjira mu mannya ga Florence Nansubuga mwami oyo ne WhatsApp nayogerako oko naye ebyembi neerabidde erinnya lye eriri ku WhatsApp waneeno naye yampeereza emitwalo 27 nga nakateekayo sitole yo bwenti olunaku lwabadde lwa Sande lwe nagiteekayo ku makya n'agiraba naŋŋamba nkomewo nkukyalire kulabeko nkugambe guma olamu bwensi bujja kutambula mpola bujja kuggwa era n'agamba tukugulireyo ko kye tukugulirayo nga tujja mu mitwalo egyo 27 tugikuleetere eyanza ssebo tweyanza ebyo kama baba omukisa ya waya omukama omukisa kati so waliwo ne mukwano gwange wano omulala ennyo sweetheart wange wano bamuyita Sharifa oyo ayina gy'abeereyo naye mu mawanga g'Abawarabu abaddeko ku TikTok awo mbudde obwekiro Sharifa Namatovu omwana w'engabi oyo naŋŋamba nkomewo nkulabeko naye nampeerezayo omutwalo gumu 10 nengenda nenzijjayo omutwalo ogwa ssente naŋŋamba wemba nzija ngyemu kyonna kye nnyinza okuyiiyamu kuba nti batera nnyo okwagala kuwa abantu ssente enkalu zimanyi oleetera abantu ebizibu
mwana kwera wa akasente ntulabanga akatini kumba lwakalabe nga tukakuwa tekiro nakulumbagana nakutuganga agalo kujja ka akasente so naga ntu yekyo nekituniza okuba nga tukola ki nga tuyiyayo so sweetheart wange oyo Sharifa Namatovu naweereza omutwalo gumu mu 10 nengena nenziyayo omutwalo ogwo nange nenjiyamu kyonna kyenayiyizaamu yabbanga okiraba Stuart agenzeewo twaze kola naye twaze ffenna okukola eno sebo ate obuze jangu eno tukole twagala kimbe kuwa kansala wagana va ku bantu kati so omukyalo oyo naye n'agamba bw'atyo mba nkyali awo ne wabaawo mami wange wano ayinira mu ggwanga lyawangaalire yalina emirimu gyakola beera awo mpolampola alina emirimu gyatutenkanya saidi eyo yaŋŋamba yinza nolabikako mu Uganda omwaka guno tateranyi kwagala kwogera mannya ge wadde okulaga ekifaananyi kye naye yeeyita Mimi so mukyala Mimi ono naŋŋamba nkomewo n'alaba emboozi yo ebyokulya ebyokusula n'ebirala naŋŋamba sonkoddayo ondabira omukyalo oyo okola research bwose otukako ne bakyamani w'ekyalo omubongeko olabe essomero abaana bakwe bayinza okusomera tuyiye ebintu ebyenjawulo tulabe nti ate osobola okuddayo otuwe information then matuwa information tulabo batusobola balabo babasobola okukwasizaako balabe nti abaana bano bayinza baba omugaso mu ggwanga gye bujja mu maaso balabe nti ate bayinza bayizaako oba basobola okusoma oba okitegeera so omukyalo oyo Mimi n'abeera nga ngamye nzije nkola research yalina mukwano gwe naye tamanyi Luganda so mukwano gwe oyo muzungu naye ye yabimunnyonnyodde naye abazungu baagala nnyo okufuna evidence wangamba baakuleeta kuno nga bakuleese okukola okufumbaira abaana b'essomero ate naye n'ofuuka omusomesa n'oŋŋamba era oluzungu osobola ogera musibo waŋŋamba kati mbadde nsaba okozesa ebigambo by'osobola eby'oluzungu olumaleyo onnyonnyola omukyalo oli nti olina abaana aba omukulu wa myaka egyo gyogere omulala wa myaka bwe giti kati n'omuto omunnyonnyoleko ekitono kati school fees ogambye obalabala muzinza ba sente nga mmeka school fees ze bawaayo school fees level y'abaana babiri school fees ekaffe tugategatenze enkulu engeri gy'oba okikolamu school fees bombi babiri basasula emitwalo 4 emitwalo 8 school fees babeera mu bonna basome erya gavumenti so muwaayo ezo ne basoma kubaako obuugi n'ebirala kubaako buugi bwokka uniform eba mu sente mmeka esatu kitundu emitwalo 7 ebitabo dazini ebitabo bya mmeka so atalina mwana goberero manye ebitabo nkadde dazini ebitabo ya mmeka ekimu kya 7 ekitabo kati ku level yaba ne kitabo kimu kya 7 kati then yetaga ebitabo bimeka subject mmeka zibanya oba zisukkawo ennaku zino zibanya kale tubale ebitabo 10 bakozesa mukaaga nasali kale tubale ebitabo 20 omwana okumala kuba binza okuggwako bano bamanyi owandiika tuyokka ku lupapula lumu n'alukyusa n'awandiika kulala tubali omwana ebitabo 10 bebitabo 20 dazini ebitabo bya 12 bantu malize dazini so kitegeeza dazini kifaa kimunga kya 7 Stuart ebitabo 12 ziba sente mmeka so atamanyi kubala kuba tuba tulina okwetaaga okubala ebitabo tuba ekitabo kimu kino kya 7 kyekya 96 ekyo mukadde kiba kya 96 tujja kwongera okubala 96 nja kwongera mubalira mune twagala ntubikola ku kamera ne babitegeera so tubale ebitabo kaluli mwana ebitabo 15 kitegeeza gubo omutwalo gumu 5 etamu kitegeeza abaana babiri tayimuzi tu je mitwalo 2 mu 10 ebitabo bibamala bana basoma na batanatandika kusoma kitegeeza bwe tukwata zino mutwalo 2 gumu 10 kale 2 10 ne tuongera ku school fees wa mitwalo 7 emitwalo 8 mu 10 8 mu 10 ne tuongera ku school fees wa mitwalo 8 bana abaana babiri zemmeka Stuart kati ulira emitwalo 8 ja school fees tuongereke emitwalo 8 mu 10 emitwalo 18 kitegeeza tubale emitwalo 2 gamala abaana bane beetagisa ebyessomero mitwalo 2 tuongereke emitwalo tukale emitwalo 2 mu 5 bonna abaana babiri tuli mu lya gavumenti abatulaba tusoma kutubala bonna basome nga kutambuliddeko naye nabo gambe tubale private tujja nonya private naye ngenda kwongera otambula mbalaga amasomero agali wano tugalabe kati so kitegeeza emitwalo 2 mu 5 gamala bizimala abaana bano babiri
okubanga tujjako school fees, ebitabo, ekkalaamu bye banaakozesa ku ssomero. 25,000 gamala taamu nebeera nga tugitadde wali. Kati mbadde nsaba onnyonnyole nti omwana omu yeetaaga emitwalo tubale 15 n'omulala 13 tubale emitwalo 3 lwafule, ng'onnyonnyola mu lulimi olunyaanyimbe omuzungu ono asobola otegeera ebintu bino. Tandika n'amannya go yogere nga bwe mbikunyonnyodde. Gambe gwe gundi olina abaana abali 3, abaana 2 abalina okusoma, omu yeetaaga emitwalo 15 school fees bw'oba okibala, n'omulala 15 gye mitwalo 3 ewamu. Ongaba bakweta ngo olina kuba musomesa ku ssomero. Nnyonnyola omukyalo ono atuyambe ku school fees w'abaana. My name is Nasos. Neeyongeza ku ddoboozi. My name is Nasos Anet. I live in Katente. I'm orphan. I have 3 children. I need help in everyone seeing me. I need help. I have 2 boys. Let's talk about what they need to go to school. School fees and requirements. Let us add the requirements and school fees. Try to explain to this white lady such that she can get how to help you. Yeah. I need help for these children. I need my children to be to school, but I don't have money. I don't have money to buy books, pencils, uniform, and school fees. One boy I paid one boy is supposed to pay 150,000 shillings. So we have 2 boys here. Each boy needs 150,000 shillings. So both of them, they need 300,000 shillings to go back to school. Not so? Kyekirala ekiba kyetaagisa. Uniforms. We add uniforms, even other requirements, plus the facilitation for the government school, such that these 2 boys, they can go back to school. I'm very sure, Madam Mimi, you can try to help us to add on. You're the one who know what this white lady needs, such that we can help this mother. Even shoes. Okay, we forgot about that. We even need shoes, 2 pair each kid. So I think it will help us. This mother is living with the HIV/AIDS with this young kid here. This one is 2 years old. So she really need your help. So mukyala Mimi tujja kwongera ndozo bumuweereza ka video akali short because we yabadde akisabye.